Zeru kwa guswali mujeba liku twali twawumula mati fo lutalo lwe Congo twaluwangu kati oluli kulusha olutandise lwe Sudan kati lwe tulyo bbala naye nga Congo, the Democratic Republic of Congo, specifically Eastern Congo, Museveni yabadde atwalidde abe mu 23 ebyokulwanisa mu nnyonyi. Omanyi Belgium ya deployingayo ba commando eba instructor abali okutraininga M23, manya abali okutraininga aba Wazalendo vigilante group, militia group ne FDLR n'amajega Congo. So basobodde ogikuba amasasi ennyonyi nekka wansi ku kisaawe bukavu kuba yabadde ereese byakulwanisa nga kasooka ne kajja olumala ne baleeta kati babadde bazokkola reinforcement eri wa M23 obuli obukola obulwana urban warfare ne bagikuba bapiloti omusimanyombo omuna Uganda n'omusudani ne babakola ki ne babatwala babayina in fact amajegetse ga Congo kati ge gabayina naye nga Abawazalendo be babakutte ne babatwala. Museveni ali kutta abantu eyo ja deployinga jakola omulimu gwa sikaali kubanga Museveni okugenda Congo essaawa zino kuba Bannayuganda kiri balumya mutwe bwaterwa ki government ya Congo yakkiriza Museveni okuleeta abasirikale. In fact Kisekedi mbugezi bwe kati kamba yambe kochi okukibreakinga down. Omanyi for us we were taught to critically think and analyze. Okay? Ate si kwesuma naye ndabye nga Abannayuganda bangi kibalumya omutwe n'Abakongo omuli ne kano kakinyoonya akazeeyo akatuusa akamanyira president waffe Mubutu. Wekakinyonyi gwe nakuwulidde ng'oyogera mbu ate lwaki Kisekedi akkiriza amagye ga Uganda okujja Congo. No, Kisekedi si ye yakkiriza. Ensi za Afirika zonna ezifunanga bwetwaze era zikyazinira mu ntoli zezo ensi zikirimaanyi. So kati Bufalansa ena interest zaayo e Congo. Emmanuel Macron yatula ne Kisekedi n'amugamba kiriza kana akayiringu ka Museveni kaleeta abasirikale bateekewo oluwonko wakati w'ebibinja ebirwanya ebiri e Congo ne Total Energies eri okusima amafuta along the Albertanian Rift. Kisekedi n'amugamba sisobola mukkiriza mpozi nga n'amagye gange galabira ddala byakola. Oba mukategedde akola obwasikaali bwe akuume interest zo naye nga n'amagye gange gakola ki weegali galaba saagala akole fujjo tumwesange nga atulumbye. Era amagye g'e Congo aga FADC ebyo bye babalimba mbu simanyi balina endagaano gye balimu mbu balwanise ADF nedda baliwo ku monitoringa biki bamasinali Museveni be yatwala okuuma interest za Total Energies eya Bufalansa French Oil Major nti tebasukka we babagamba. Olaba kati yaleese ne simanyi Thomas Lubanga ebya ADF ayagala biva akajja asembera mpola. In fact most of the okutta abantu yali oku masterminding mu kubatta asacrificinga mu n'abajasibe. Okay, mu Lubanga simanyi kodoko ebyo tebiriyo. Babadde bakozesa olukujjukujjo aba M23 obwasigala mu Eastern Congo tebuyina wadde obyoko leero ewalikale emundu esibye tukutawazalendo kyebukola bali bujjamu webabujjamu kuba kati ffe twagala genda South Sudan eri omulamwa. Odinga Amerika ye yamusindisa egendera beki bamugambe ta macha n'agamba Odinga sinze yasibye macha sinze yamusibye akayiringu ka Museveni ke kamusibye era n'abajasibaako bekaleeta wano be bakali. Odinga najja wano n'akagamba ate omusajja ne keebuzaabuza ne katandika okwebuzaabuza. Odinga n'akola ripooti nti international community eyingirewo. Mujjukire nnate eri awo Kenya. International community eyingirewo
kyasuuse chairman African Union Commission nagamba ngenda sindika timu ey'abasajja abagenzi bagende bakole mediation wezigaana a military strike anytime from now ekola ki eyingira kati kabadde kefudde mbu kali busy wane South Sudan wekakutte ennyonyi kagitwala ebukavu bagikubiddewo amasasi Katonda yabayambye bagikubye mu mbeera destabilizing bebe muwulira mbu ennyonyi bapiloti ba Uganda babawambi bapiloti nedda babadde batwalidde bwa M23 byakulwanisa essaawa yonna Kagame kabadde kalina ekibinja ky'abalwanyi kye kakozesa okudestabilizinga Burundi ekyalo editabala era nabo bwa M23 butuusi nga kabuteekamu ssente destabilizinga Ndayishimiye ne kuva ne kunkuluziza era kaabikolanga kakati baagala kukozesa Burundi nga gundi kyova olaba security bukavu eri tight mu buvoobo mwe basoboledde okukwata obwo bupiloti babubuuziza babugamba badde batukozesa mbu tuleetere bano ebyokulwanisa bye buli okwogera kati Congo is a no-go zone for Kagame. In fact, any time from now era nkiddamu Museveni ne Kagame bagenda kubibwa jeke wewawo n'okubibwa jeke sas ba assassin bakyaliko Kagame ye ICC omulamuzi Lydia Mugambe bamugambye ayogere biki bye yalaba kubanga she's a legal officer on International Criminal Tribunal for Rwanda enoonyereza ku 1994 Rwanda ni genocide kati buno obuyiringa okwagala omukakanya bwamuteekako ekisango nga Museveni we yakola sejjusa akayiringa ka Museveni we kakola tinyefunza nga agenze mwekizairo atandise okwogera ebyamaneka mugamba ngenda kuimplicatinga mu ICC nti wakola ebikolobero ku bantu mu Northern Uganda kwe kugenda emayuge ne kwogera bye kaayogera mbu UPDF committed atrocities to people of Northern Uganda. That process sejjusa naye kuba mutima n'akomawo ng'atyo okumutwala mu ICC. So Kagame ne Museveni essaawa yonna South Sudan okozesa chemical weapons okozesa emmundu eziwanda omuliro n'ayokya abantu abanwe eyebadde ethnic cleansing of the no people. Era abanu mwebale nnyo big up kinsanyusiza nti mukijjukira nti Western powers zamukozesa okunyiga Gaddafi n'okunyiga Garanga kubanga Andrew Mwenda kojja wamu oza akugamba senga Museveni teyawa Garanga helicopter fum Garanga yali badde mulamu Adi Museveni not given Garanga junk helicopter Garanga would have been alive so he analyzed Garanga and today he wants to analyze Dr. Liaka Mache. They have failed actually to analyze Sekedi abazanye smart newe bwalese buno busimanyu bu Jackson Ronnie Jackson kano kakongolesi mani eri lobbyist team ba Monteg Sekedi jaina kabiriti so abana Uganda nawulidda amawulire agava ebungereza bagamba opposition erina okukola balina okwekolamu ekibinja ekikimu beegatte akayiringo ka Museveni we kabitegedde katandise okwactivatinga buno buwinikizo oyo winikiza yafuna $2 omusango gwe kasese ku ICC bagutte in fact kyekyava n'okubeera nga teyaddamu kwesimbawo ekyo kikolobero ekyo kiwinikiza ekyo buno buwini bya nnyima bano ba Mike Mabiki misimanyi ono owabidandisa ebyo byonna buyiringu bwa Museveni opposition ya Museveni badde ya creating bo so abaana abavubuka muveyo mukole ebibiina by'obufuzi tukoteekawo some sort of alliance kuba wana alliance tesobola kukola kuba obubiina bw'opposition obusinga Museveni yabadde abwetirawo nga bukolera ye ate Bungereza egamba ngera we bakikola ku Besigye n'Amama Mbabazi bagala opposition unity. So Bobi Wine, do your best to galvanize opposition unity, but you are dealing with Museveni morals within the opposition. Bamugisha muntu babesije mugisha muntu wa commanding okutta abantu mu Northern Uganda tewetondanga teba odinganga accountable tovanga yo kubyogira eko kwesiriso male weyibula mu bugisha muntu bonna buyiringu